buli muntu goyita omugumu ku nsi kuno ayinako wakaabira, ayinako watula mu kasonda nakkakkana. Lwakuba ekyawukana ku muntu omugumu n'omunafu, omugumu ye takaaba mu public. Aye ebizibu byoba nabyo n'ofunako weweewunzika. Olaba musajja butakunyega nga atuddawo mu ntebe n'aweza saa 8 gwa kiro nga takunyeze. Oluusi gwe oli mukazi we tomanyi kigenda mu maaso, naye nga tomanyi kigenda mu maaso. Abasajja abantu bonna balina ssente bateekawo akakodyo k'okukola interview. Abasinga olowooza mbu olw'okuba olina ebipapula byo mb'ojja genda bugenzi omusajja akuwa omulimu, kumbe naye si ffala. Omuntu aludde ne ssente n'oyo omuntu alina ssente asobola okwogera naawe ebigambo bitini nnyo, naddala ng'olina kyokola n'akubuuza ebintu bitini. Nagamba oyo omwana ajja funa ssente, oba oliawo indiidi omwana n'azifuna. Nagamba oyo omusajja oyo omuvubuka gw'olaba wajja gaggawala nga naye awulidde ebigambo by'oyogera. Obugagga n'okubako ekintu ky'ofuuka mu nsi muno ebeera trend. Waliwo ebintu by'olina okuvaako n'ebintu by'olina okuleka. Naliko mu mbeera olunaku lumu nakafuna akalimu mu Amerika, ntandise okukola tumaze emyezi oba gyalinga 2-3. Sente nga bw'omanya ezisooka ezo ogula ngoye nangatto, oyagala kulaga abantu. Kuba ekintu ekisinga okuluma nabagamba kwe kulinnya ennyonyi n'otuuka mu nsi gy'olimu, n'otuukayo nga tolina ssimu nnungi esobola kupostinga bifaananyi. Ne mu nnyonyi oluusi nga tolina ssimu emalayo oluusi nga yaweddeko omuliro, n'otasobola kwekubisa kifaananyi kulaga abantu nti kati oli mu nnyonyi. Eyo nno embeera erumira ddala abantu bangi. Neffe nga bwe tubeera mu bulamu bw'ensi, obugagga bukolebwa structure. Omuntu alina kyalibeera abaako. Mu Buganda bagamba akaliba akendo okalabira ku mukonda. Ng'okyayagala okusanyusa abeewammwe bonna, nga tonnaba kusalawo ng'okyayagala oyambala osinga ba designer bonna bali mu nsi muno, ng'okyayagala ogula engoye n'ez'otamanyirira ogenda zambala, okola ennaku 7 ogula engoye ozisitookinga ewaka, tomanyirira ozambala, toli mwambazi, okyayagala obeere designer, oyagala ogukwate buli simu eriko, tolina ky'osobola kufuuka mu nsi muno. Abasinga butunulira engoye ezisinga ssente z'olina mu dduuka. Capital singa otunuulira obuwigi bwo bwowanise wali n'enkondo na buli kimu n'ogatta ssente ziri mu masimu, make-up na buli kibyonna byonna ebikutwalira ssente. Emyezi 2 ssente z'oyonoona zisinga z'oyingiza mu dduuka, kati osuubira kutuuza otya obulamu? Akaliba akendo okalabira ku mukonda. Abantu abaludde ne ssente asobola okwogera naawe ebigambo 2 n'agamba oyo ajja kufuna ssente. Lwaki abagagga bateekawo interview? Kubanga kampani bakimanyi nti ekitandika bizinensi buba bumalirivu kusalawo na kikyolowooza. Kati omuntu okuleeta ku bizinensi yaggatteko mbu naawe ojja okole naye, tatunuulira nnyo biki by'osomye, atunuulira nnyo biki by'olowooza, ebibuuzo obiddamu otya, kikyoyagala okubeera, kikyoliwiringa omugattako. Gwe wenna alina abakozi b'ogenda okuwa omulimu, njagala obambulize ekibuuzo kiri eki, kintu ki ekyali kikulemyeko era bwe kyakulema wakola otya? Omukozi ekintu gwe kyalema n'adduka, kitegeeza ne bizinensi yo bw'ebaako ng'ekkiriramu agenda kutema butemi. Ebiseera ebisinga tewetaaga kubikkula kiri munda yiga okusomera ebbaluwa mu bbaasa. Akaliba akendo okalabira ku mukonda. Omuntu alibaako kyabeera olina we olina okutandikira. Nze akalimu ke nasooka okufuna kaggwaawo nga ssente eziguzeemu engoye n'engatto. Wakayita emyezi 2 bwe giti ne batugamba wano muveewo nga either nyina kuddayo eri gye natandikira noonya omulimu oba nyina kupambana nga nze. Naye guess what? Ng'omuntu omumalirivu ng'amanyi kyayagala, natandikirawo ne nnyingira obudde obw'okkolera ebweru. Kati munnaawe embeera ebweru nga ndi nnomo. Obudde buno bunnyogo ganze neekolera ssente, siina buzibu bwonna na kubeera mu muzira guno. Siguyinaako buzibu era kati ndi nnomo nnyo. Omuntu bw'afulumako wabweru akankana dakiika 2 aba akankana. Gye ndi olunaku lulamba nze neekolera, tonyumiza ebyo. Akaliba akendo okalabira ku mukonda. Omuvubuka yenna atalina kwaŋŋanga mbeera nga toli mumalirivu. Bw'osalawo okukola ekintu nze ekinjawula ku baloni abalala nga 5000 oba ku bannayuganda abalala 10,000. Nze buli kintu omulala kyalemeddwa nze kye ŋŋendako. Nsobola okukola yingini okumala wiiki nnamba ne sifuna yadde n'ekikumi. Naye bwe mpuwangula obulwadde obwo wabaawo omulala ajja musasuza ssente ze nali nnyina okufuna luli. Sikolera layisi. Nze omulimu naye guba gwa dakiika 5 nsobola okuggyako $1,000. Lwaki? Osasula experience. Nze ku bukugu bwange onsasula bukugu, tonsasula gamba emmotoka ngireese n'okwatako bukwasi gitwala ewalala. Kitegedde? Beera mumalirivu ne kyokola bw'omala osoma
fuba ekintu kimu omuvubuka ali wano ng'ondaba bw'obaako ekintu ky'okola kiyige gye kitandikira paka gye kikoma bw'oba oyingidde spare muyige buli kintu ekiri ku mmotoka eyo okiyige tatunuulira ssente bw'omala okufuna obumanyi bwe bw'ogenda ottunda amagezi ogatunda n'ofunamu nze nyina emirimu gyenkola wano ne ŋŋamba omuntu ojja kumpa 2,000 ogukola ne ngukolera olunaku olwo nompa 10,000 zange 2 ng'osiimye ne gamba bweddamu okufa ng'ogizza n'otadda nze mba nkozi kati kiki ennafiire oddyawo mujja biki kamale kusoma gwe weeyigiriza okupambana nze ebintu byenkola byonna saabisoma teri neyanjigiriza okukanika teyanjigirizawo ku mmotoka mpya kati nkola 2 oba nnene oba ntini oba kiroole nkanika ebiroole nkanika emmotoka entini oba kagaali nze kasita oba ng'ompa ssente zange tonyumiza ebyo nze siina kyesikanika siina kyesiryako ssente siina mulimu gwe sikola ne bw'oŋŋamba jangu tusengule abasenguka nzija ne bw'oŋŋamba jangu tuyoole kasasiro nzija oyo yenze nemba n'omutwalo gwa $1 mu mpale n'ompitira omulimu gwa $2 ngukola n'ozimpa nsigala siri ffalo kitegedde kola buli ekiriwo olunaku lw'okola loosi lwe olunaku lw'otakoze omuvubuka yenna olunaku lw'okola loosi lwe olunaku lw'otakola tosigala waka kubanga omulimu gwasomerera ssente ze bakuwa tezimala kola oguliwo bakuwa eziriwo kisinga okulya ku ze wa savings kubanga omulimu guli tegunnajja abasinga ogaana okukola genda ku mulimu abawala abasinga emirimu kwe mufunira opportunity okutuula ewakola okuba omulimu bagaba 3,000 gwe genda omanye nti nkolera ya transport naye oli mu kibuga akwana atasobola okusanga ku dduuka kitegeere omulimu ne gulanda ne gweyongera mu bakasitoma